أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى بأثره واستنى بسنته وضرب بضربه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات، فقنا قاسنا وقبض ربنا سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمور في السماء والأرض. ألنا إن تنفذ يبي تريه منسك نويت مقول ولا يسأل سبحانه وتعالى إذا فعل شيئا يخالف عن فهمنا البشرية. الله وأقول جيتو غتشيغير بلوني منتجر يوم أنتو لا يسأل تبوزيوا ويبزانغنيو الله سبحانه وتعالى وشاري ملم nga mutima gwo owulira erinamu elementi eyagala okutuula awali okuyiga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, era kyeraliikiriza nnyo nga owulira mu mutima gwo tolinaamu kulumwa kwonna nga totuddeeko bye basomera. Buli lw'ofunga bye basomera ebeera daliilu akbaru obujulizi obunene okulongoosa akhirayo, lianna taalluma min faraid, okusoma kiri mu bintu ebyetteeka. Tuli ku ibaada yaffe ennene etesaana kukola kujjako ng'osomye. Twatandika n'ekigambo khitiba. Al-khitibatu twakinyonnyola bulungi kutya bw'onyoonya omukyala, wama yata'allaqu bihaadha. Omukyala bamunyoonya batya? Kiki yandaliju haadha tahta unwaani al-khitiba. Ekyo kitambulira wansi w'okwogereza. Boogereza batya omukyala? ولقد انتهينا من ذلك. aga masala twagamaliriza bulungi ddala ne tukwata masala ag'okubiri, annikaahu, okuwa omukyala oyo ne bakusiba naye endagaano y'okuwangaala naye, mayusamma nikaaha. Awo ne tutambulirawo ddala baani awo ne tulaba ensonga zonna mu bugazi bwazo, ne tutunuulira ma yastahiqu bilwilaya, ma alladhi yastahiqu bilwilaya, ani ateekeddwa okugaba oba buli ayagala agabe. Wakad kasamna haula, abantu abo twabaawulamu, kama qaala dhalika ahlu lilmi, abamanyi nga bwe baayogera. Abu Hanifa, Imamu Shafi'i, ne twogera Ahmada, wakadhalika al-Maliki. Oba ne tugamba al-Shafi'iyya wal-Hanabila wal-Malikiyya wal-Ahnaf, awo ne tuyitawo ne tulaba ani ateekeddwa okugaba omuwala ala wajhi alladhi yuridu aw yurdi rabbana, embeera esiimya Allah. Awo ne tuvaawo ne tuyingira alwalima, embaga
كيف تكون وليمة الإسلامية بقى وهو كسانيك قوم السلام وتفنو مجال كيف نفرح تسانيك تتيا إلى بشيء بيراو بقى تجسون سولي الدرع ودخلنا في حجرة النوم نتوجينا لمكسينجي ومشارو بينجيزا مكسينجي ما هي المتطلبات أو مطلوبات أو مستلزمات بيجي بيتاكسيوايو لديهما إليا بابيري إليو لكسونسولا يونا يونا إليو وغا ينوم كنو متمانغا ملامو أتجيرا يبرونجي Right, we have mas'ala ndozaga mukaga tugenda ku mas'ala gayitibwa man alhamli ebimu ebigaana omukyalo okufuna olubuto anti tuli mu kisenge si gye twali ebyo tusuubirayo wabitagu ma kataba Allahu lakum wabitagu ma kataba Allahu lakum kyalamu banoonyemu Allah byabaagalamu twagala kutunuulira kati ekiri ekitusuubirayo hamuli kuba training yonna twagirabye ebyetaagisibwa n'ebikolebwayo ebimu ebigaana omukyalo okutafuna lubuto oluvannyuma lw'okulaba ensonga z'omu kisenge nga bizitambula si bwe gwali wano wali so sensitive wano awo hisiya omuntu okutegeerawo ebigaana omukyalo okufuna olubuto bitambulira mu nsonga ssatu mu ntandikwa wakati ne tulaba ensonga 9 lwaki omukyala tafuna lubuto batuna bagenda ku ndagu abashariya bannyonnyola ensonga nga 12 shariya yatunuulira kuki ekigaana omukyala okufuna olubuto nga requirement si zonna bweziri omukyala tafuna lubuto abashariya bayogera ensonga ziringa 12 oba ozirabye nga tuna bagenda ku ndagu sooka omala ozeetegereza ngeri faanagana bwe muntegere ayuha nnaasi ebimu ku bintu ebigaana omuntu okufuna olubuto bagiyita al-azl kigaana omuntu okufuna olubuto azl wama maana al-azl kitegeeza singa emmotoka yeetikka ebigimusa n'ebitwala ate n'ebiweeri ku kasasiro mu kifo ky'obiwa bagenda okulimwa okusigwa osuubirawo ebibeera okujjawo kyomuntegedde ngenda kuwalampamu mu ngeri y'olulimi ningire wala alwawo okutegeera bwategeerera ku yindi bujja kuba buyitirivu tugambye emmotoka yeetise bulungi matiriyo ezireese bwezireeta ate neziiwa ebbali w'ennimiro ezitayiibwa wali bagenda kulimira ekyo kigaana omuntu okufuna olubuto kifaanaganirako ddala ng'omuntu ali mu kisaawe ng'asamba omupiira n'atuuka ku bboola n'agikuba ebbali muba mugenda kuwangula oba bagenda bagoba awo ntegerekese ekyo bayita azilun jaa alhadith egamba nti kunna nazilu walquran yanzil alazilu abamumanyamu bagamba nti kiri haramu tekikkirizibwa illa ba'da talabi min at-tarfi al-akhari bw'oba omanyi nti fertilizers tojja zitwala mu nnimiro tegeeza munno gw'oli naye kubanga waliwo tiimu 2 emu bagiyita female nga bagiyita male tiimu ezo 2 zisanga tusuubirayo goolu
female ne male tiimu ezo bbiri tezitera kubaako bawagizi eziba zisamba, naye tiimu ya male bwekuba goole ebbali tetusuubirayo kuwangula. Hadha kima yusamma al-azl. Mukitegedde? Mwena mukitegedde? Waliwo kitegedde? Musamaleyo kitegedde. Idhan ekibayita azl kigaana omuntu okufuna olubuto, era oba onookikola okusooka kusaba tiimu yaani ya male female nti goolo tugenda zikuba bwe bwakukkiriza ekyo kubanga hakkihi au hakkiha min huquqi hakkiha okufuna goolo ye. Ekyo kimu ku bintu ebigaana omukyalo okufuna olubuto singa kibeerawo. Bal hal huwa haramun au halalin, hal yajuzu au la yajuz? Qala ahlu al-ilm, abamanyi bagamba kad yakunu haramun wa kad yakunu halalin. Mata yakunu haram? Senga osuubira mu mutima gwo nga goolo ogiwulidde ng'ejja, ewulikika ng'ejja, awo abasinga baasama n'okwasama, omusinga ng'oli afekeera ng'embwa nga goolo egenda kuteebwa awo. Qala ahlul ilm, senga okikola khawfa min arrizqi, abaana n'abalabirira nti kankenderezeeko awo, fa inda idhin yakunu amru ala tahrimi, olwo kiba kigaanibwa ddala singa okikola bw'otyo. Lidhalika lianna Allaha tabaraka wa taala qaala, Allah yatugamba wala taqtulu awladakum, abaana mubaveeko, wala taqtulu awladakum khashyatan min khashyata imraq, mutya obwavu n'endabirira. N'akifundikira bulungi nnyo nti nahnu narzuquhum, abo be mutya abo tibanawangaala batya, ffe tubalabirira, wa iyyakum, nammwe abatya. Idhan ensonga eyo singa ogireeta ng'ezimbiddako eyo embeera yakunu haram. Awo tegereka yohanansi, tegereka. Amma idha kana al-amru, senga kikolebwa ng'omukyalo ono injabiha, enzaala yembi, laisa hunaka alfaslun spacing, tewaliiwo faslu au spacing. Spacing tukimanyi kiki Yohana, okuzaala ng'azaalira kumu nga kamyo, akaana ogenda kukalaba kali wali tukanabala kuyonka bulungi ng'omukyalo gutunulye lubweruti, kiba kyetaagisawo faslu. Kati bw'okikola ekyo musobole okufuna faslu fala mani dhalik, siraamu tebakugaana ngeri efaanagana bwe. Eyo ensonga emu egaana omukyalo okufuna olubuto. Lidhalika jaa alhadith kunna na'zil wal Qur'an yanzil, twali tukozesa method eyo nga ne Qur'an ekyakka. Walam yamna'na Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah n'atakitugaana. Tewali nsonga yakolebwanga nga mbi Allah n'atagigaanirawo. Kiba kitegeeza nti Allah lwatagigaana nga bakikola nga ne Qur'an ekyakka ku Muhammad, mimma yadullu anna al-amru ala jawaazin, kikkirizibwa singa tukizimbidde ku ddiya gye tulabye egamba nti abaana banayingiwala n'abaliisaaki, naye bweyagala spacing mu ngeri efaanagana, oba omukyala bw'azza akwamanga kiyinza omuviirako okufa. Ensonga emu egaana omukyalo okufuna olubuto. Ensonga ey'okubiri bagiyita ta'aqiimu al-mu'akkata. Ta'aqiimu mu'akkata kitegeeza ki? Obugumba obw'ekiseera. Waliwo obugumba obw'ekiseera katta'aati al-hubub mani al-habli, ng'okumira empeke. Ta'aati al-hubub
التي تمنع الحمل empeke ezigaana olubuto okubeerawo. Waliwo empeke ezigaana omuntu okufuna olubuto, kati kibakiyita obugumba obw'ekiseera, bakiyita at-taqimun al-muakkada aw aaridun, obugumba obugwawo obugumba omuntu yabwekoledde, si bwa tabii'i, si bwabwe kuba nti bakuzaala nabwo. Era nekyo nakyo kigaana olubuto okubeerawo singa omuntu abeera empeke ezisobola okugaanisa omukyalo konsiivinga oba okubeera n'olubuto. Tegerekese. Amma eyo eri halaamu oba eri halaali, qawlaini. Awalu dalili, dalailu zetukozeseza kweri esoose ze zimu ezikola na wano, waliwo azijjukira tugambye tuti wakyali spacing y'omukyala oba omukyala enzaala ye si nnungi nga aba yakazaala, enzaala ye si nnungi noyagala omere empenge zino afune engeri gyalekawo gaapu eyo, falamana edhali, oba bw'azaalira okumuwa biso aba kyajjanjira n'afuna olubuto olala ajja kuyulika, bakamutunga tajja kuyulika mu ngeri efaanagana bwe falamana edhali. Amma mata yakunu haramu, ebbanga ly'otyo obuvunaanyizibwa oba oyingiridde qadiya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yeyogerako nti wala taqtulu awladakum, abaana mubaveeko, n'agamba ati khashyata al-imraq, mumutidde obwavu n'ebiddako ebyo mubiveeko, nahnu narzuquhu wa iyyakum, ffe tulina puroguramu eyo gyemuli n'eri abaana bali. Idhan empeke ozimira nezibeera haramu, oyo embeera gyetulabye ayuha ikhwa. Ensonga ey'okusatu egaana omukyalo okufuna olubuto bagiyita taqimu ad-daimun. Taqimu daimun, obugumba obutasuubira kuwona. Waliwo obugumba nga tojja kubuwona, nga ki? Istikhraj mubid. Istikhraj mubid, al-mubid kyeki? Okugyamu amagi, anabib. Anabib zino enseke bazita anabib, enseke ne bazijjamu, kaja kati sina gazaala, nojjamu anabib. Ekyokola bakiyita al-aqamu adaimu, obugumba obutagenda kuvaawo. Ekyokubiri istikhraju rahimin, nowejjamu nabaana. Bwejjamu nabaana era oba tujja kuzaala, obugumba obubeera daimun, bwekozeeko obugumba bwaki oba olubeerera. Kati ezo ensonga egimu ku mitwe egigaana omukyala okufuna olubuto. Atwalayo waliwo ensonga mwenda, tujja kwongerako ezisoboka, waliwo n'ensonga endala ezisookera ddala, era tufune solution tukola tutya. Ensonga esookera ddala, senga omukyala abeera muzinyi nnyo ng'akyali mu egi ey'obuto, kizibu kya kuzaala, arrakhiswatun, rakhiswat, abakyala abazinyi, buli lwazina bwati amagi gali aganyigootola. Mwali baleka abazina anatuziniramu oba enzina mwali mugirabyeko eyo, naddala eŋŋanda eyo teyinoonye magiwo, olaba bwagira kibuto nekyegira bwekiti, enseke ziri wano aba azinyogootola, amagi aba agoonoona, kati aba agattira munda, fakitola ekola amagi agyonoona, oyo tagenda kuzaala illa man rahima Allah. Ensonga esooka mugitegedde, arrakhisad, abakyala abazinyi. Ensonga ey'okubiri esobola okugaana omukyala okuzaala, amaliyat al-kasiya qawiya, ka darbi al-qurrata, omukyala okukola emirimu egy'amaanyi
ng'okusamba omupiira, okukuba kalati, okuvuga eggaali, ebyo byonna bigaana omwana omuwala senga bitandika eno aba yeetadde mu kabenje ka butazaalira ddala. Senga avuga eggaali nga mwana muto naaba nga agimanyidde ddala agisiibako, era eyinoona mukyalo okuba tatajja kusobola kuzaala bw'anaaba akuze. Mubitegeera? Waliwo ensonga endala, assamuni fi farjiha, omukyala asobola okuba nga musava nnyo mu palamenti ye. Obusava si gwabulamula nti omukyala wange yesi musava, obusava bubeera eyo munda. Allah bwe yali atonda omukyala munda eyo, abasoma gondi reproductive gondi system, mulimu ebisenge. Allah yabakolamu ebisenge, mulimu ebisenge. Nakyo okola nti ebiseera ebimu omukyala agenda n'amala hedi, wayitawo nnaku nga 3 n'alaba omusaayi nga gukomyewo, naga subhanallah, hedi ekomyewo. Omusaayi bwe guba gujja, mulimu ebisenge mwe gwewogoma. Allah yabatonda nga balina ebisenge. Kati omusaayi bwe gujja ogwa hedi gwewogomayo, mulala ne gufuluma. Kati bwayitawo ekiseera okubadde waliyo ebbugumu lingi, gusaanuka ne gudda. Kati ye bambi n'alowooza nti akyali mu hedi, ba yakutukawo dda. Ezo bazita fadilaati, ebisigalira oba leftovers, biba byasigalira. Fala hukumu laha, tebirina hukumu ti mukyala teyanaabe ate aleke swala, afuna bufunyobuzo n'agenda mu maaso. Kati munda mulimu ebisenge, bigenda ne bisavuwala. Kati bwe bisavuwala, waliwo ze tuyita hayawani manawiya, oyinza oziyita semeni. Bwe zijja nga wasavuwala zikoma mu bisenge, tezigenda mu factory wali ekola omuntu. Bw'okonya kupampinga semeni oba hayawani manawiya, spams zibayita spams, hayawani manawiya spams tezisobola kugenda. Spams njawulo ki wakati wa spams ne semeni? Spams zezizaala ate semeni. Semeni zibeera colorless, ate spams ziba zigira. Oyinza okugamba nti kano kaba kabokisi akatudde mu kali katwala kali nga tuyita almani ne hayawani manawi. Kati bwe gagenda engeri gye wali awasava tegayitawo, waba waziba ebisenge byaziba ekkuba erigenda ku factory. Kati gakoma omwo. Zino seminis oba hayawani manawiya ne zifiira omwo nga tezigenze mu factory kukola mukyala musava munda. Era bw'obanga omukyala aganye okuzaala, bino byonna tubitunuulira. Oba bw'aba tasavuwadde ekigaana omukyala okufuna olubuto, asobola okumerayo ebiriba. Waliyo agaliba agamerayo. Kati amaliba gano emmotoka 1000 ekanya kutwala ki? Fertilizers tezituuka. Mukyala mwaka gumu, mwaka ebiri, kale teri lubuto. Nogati baatuloga. Lalika mujjawo n'aloga ono. La ayuha ikhwa, ekyo kigaana mukyala okufuna olubuto. Oba ndiyagawarrawo ku ngeri endala, omusajja ono akamotoka akaleeta fertilizers kayinza okuba kalina amaanyi matono. Eno bomba eyiwayo ebimulisa ebigimusa, bomba ntono teenanula bulungi kuyiwa mu factory. Bomba mugimanyi? Bomba mugimanyi? Nafu kati neba ngenzibu obuzibu buli ku musajja, mukyala mulamu masha Allah, naye momentamu ya esindika fertilizer zino ogenda mu factory nafu tetuuka ekoma mu kkubo
kati kiyinza okubeera ku sayidisi bbiri, ziyinza okubeera nga moroka ereeta fertilizers yennafu, oba okuba omukyala ekkubo lyaziba lyasavuwala oba lyameramu agaliba. Kati agaliba ago bagajjamu kyala bagenda bagasalamu, waliwo kamakansi abasawo tomutwala basomerera amajini nti bagasomere gakutukeyo, tegajja kutukayo. Teka mukyala nga aliko amajini tazaala, omutwali mwalimu amuwe Bakara Yasin, mulowooze nti bijja kutukayo. Era ayina kugenda ku professional, kamakansi kaba katono nnyo, bakatwalayo ne bakateekayo, bamuteeka mu sikaani babiraba, ne bajja nga babisalayo, kadhalika n'amaki oba omuwa empeke ne bijja nga bikala ne bigaziya ekkubo. Kati elefu bwereeta fertilizers zirina kutuuka wa mu factory. Bawo ntegereka? Naam. Muntegera Yohanansi? Walidhalika oba omukyala bwe yeeyidwa obugiibwe bwe bulwadde, oba obugi buyinza okubeera nga bulamu naye obuzibu nga buli ku nnabaana, fakitole yennyini yeriko obuzibu. Bwe tusiŋŋaana kyetwasoose okwogera nga musava, waliwo kye bayita talkiihu assinaa'i, artificial insemination. Oba kyeki? Kyeki artificial insemination kyeki? Basiramu kyeki? Okuwakisa okutalikwa nomo. Kati tuba tugenda solution ekikumuwakisa buwakisa senga tusiŋŋaana ng'ekkubo lyameramu ki? Mulimu ebiriba ebinyama ebyo, oba musava. Kati amagi gano bagajjayo ne bagaleeta mu kantu kayitibwa tuuta, bannasayansi bakayita tuuta, kalinga kasaanikira. Bagajjayo ne bagateeka mu katuuta. Kati tuuta okwo baleeta fertilizers z'omusajja ne baziyiwako. Bwe bamala oziyiwako, ekiraga nti amagi malamu, amagi ga kabbulu. Amagi ga kabbulu ogamba nti oyi mwana agenda kuzaala masha Allah. Kati kyetukola ki? Bagiyita internal, bagiyita external insemination. Baba bagenda kukolera bweru, thumma bagikole internal, bagazzeeyo. Mukyala agenda kuzaala bulungi, tewabala buzibu bwonna. Ekyo kye bayita talkiihu assinaa'i, okuwakisa omukyala nga tetuyise okwolya butondo. Ayitibwa ntegereke? Edda. Wawagani. Senga omukyala amagi ge malamu, n'ennabaana mulamu, naye ekkubo lye elefu weeyita wazibu, wasakaatira, wasavuwala, wamera ebiriba. Fertilizers teziyinza kutuuka mu factory eri olw'obuzibu bwaki? Bw'ekkubo. Kati kyetukola ki? Tujjayo amagi gali gegaggyibwayo, begaggyibwayo ne gateekwa mu kasaanikira akali gondi scientific, bakayitaani tuuta, ne bagateekamu. Kati bagateeka mu katuuta ne baleeta amazzi g'omusajja, ziyite fertilizers oba enkwaso, ne baziyiwako. Be baziyiwako, amagi gano galaga bbulu, gaba gagenda kuzaala. Ekkala yonna gye galeeta eteri bbulu gaba mafu. Tuba tugenda kusala amagezi malala. Kazi takyasobola kuzaala amagi ge. Kati amagi ago gundi atalqiihu sinaa'i, awo bagikolera awo ebweru mu kasaanikira kakayitibwa tuuta, kali scientific. Tujja kugyeko akidomola ng'ogateekeko n'ogateekako oti. Yo galaba kumanyi bwe gafaanana. Oba olina okulowooza nga ga nkoko. Kati kwe bagateeka mu kasaanikira kakayitibwa tuuta,
bogenda mugundi mu clinic mugundi mu lab okusingana yo bwabwaga kuno katika kodi yoga la bakumanyi begafaanana oboyo koyitanga gampuku la kati kwebagateeka akasalikira akakaitibwa tuuta bogenda mugundi mu clinic mugundi mu lab okusingana yo bwabwagani obayagala kuzaalisa biwuka ogenda obizaalisa balidhalika kati ne bagazaayo kati talqiihi eyo ekoleddwa oba fertilization eyo eteekeddwa ku majiga ne bagayingizaayo buyingiza nga tegayise mu kkuba eriki tabiici gye bayita talqiihi istinaaci eri okuwakisa okuli artificial okutali kwa butondwa nga Allah bwe yatonda subhanahu wa ta'ala. Idhan ag'omusajja tugafuna tutya? Ag'omusajja waliwo enzija gye bagajjako ku mugongo, balina sulubi wa taraib, balina sulubi wakati w'emigongo zino gondi bazita bakaboni eno ogiraba wakati waliwo etandikira wegali wali kafakitula akakakola hayawani manawi we bakajja bajja ne baganuunako ne bagayita ne bagakuba muno amagi ne bagateekayo omwana n'atandika okumeruka mu ngeri efaanagana hal hadha jaiz tekiina mutawaana embeera efaanagana walakin kad yakun haram dino ebeera haram senga omusajja amajiige go tegazaala naye omukyala ngaali kiriya bulungi waliwo kyebayita semen banks oba baziyita hayawani manawiya bunuuku hayawani manawiya banki ezitunda amazzi agazaala ziri mu nsi zimanyikiddwa nnyo mu nsi zino wammanga, zimanyikiddwa nnyo mu Britain, zimanyikiddwa nnyo mu America, zimanyikiddwa nnyo mu Faransa ne Germany, galabikiddwa nnyo nawana Uganda bangamba bagizimba wiiri naye bagaseera. Ziri banks ogenda bugenzi n'oyingira ng'ogenzi kugula magi senga ogasinkana nga ogw'omusajja mafu naye nga mukyala we talina buzibu bagenda ne bagagula mu cement banks oba bunuuku alhayawani manawiya n'ogagula n'ogaleeta ne bagateeka ku katuuta kali bigaba nga bagalabye gakola ye bagategerera kuki gakabbulu nga bagateekayo. Omwana omukyala alina okufuna olubuto olw'okubadde bagatadde mu mukyalawo bwe n'olowooza nti omwana wa halaali, omwana abeera wa haramu. Hadha nawu min anwai zina alhaditha, yennyenda kati ate ennongooseemu eriwo ku mulembe guno. La yambagi li ahadi muslimin an yashtariya hayawani manawiya min albunuuk alhayawani manawiya, n'agulayo amagi n'agaleeta ne bagateeka mu mukyala, fala yajuzu dhalika. Kati ag'omusajja bigaba nga ge manafu omukyala mulungi ali kiriya, rahimu mulungi, anabibi nungi, enseke nnungi, wagairi dhalik, n'ogenda n'ogagula n'ogaleeta kubanga ogasinganawo bagatimbako ebifaananyi. Bw'ogenda mu banks za sementi bagamba nti ono musambi wa mupiira, ono muddusi, ono famire enfuzi, bano balina amagezi mangi, bano bamakanika, byonna bibeerawo. Kati bakubuuza bubuuza nti oyagala galuwa, buli gamu n'ebbeeyi yaago. Peya emu egula pound sterling 2,000 buli peya. Manyi kati bagongerako bagassa, egula pound sterling ya Bungereza oba ogaguze mu Britain 2,000 n'oleeta ne bagateeka mu mukyalawo, nebeera nti mukyala we agenda kuzaalira omwana oyo. Ma hukumu hadha tifulu zina, mwana wa bwenzi. Ma alladhi yaj'aluhu an yakuna ibnu zina? Qa'idatu fiqhiyya agamba kullu imra'atin aw rajulun, kullu rahimin, buli nabaana yenna, idha kana arrajulu yastamta'u bihi,
bw'abanga omusajja obusiraamu bwakuta ng'okkirizibwa okweyagala n'omukyalo yamulina fala yamnau dhalika attarkihi sanaa'i, tewali kikugaanira singa abeera mukyalawo. Amma okugajja kuggwa omusajja ne bagateeka ku mukyalawo omulala atali ono, oba amagi gali ag'ono omukyala ne bagajja mu mukyalo ne bagateeka mu nnabaana ow'omukyalo oli naye nga bba waabwe y'omu, hatha amru jaizun fala mani dhalika. Kimukitegedde bagajje ku mukyalawo ono amagi, mukyala amagi malungi, ne bagenda ku mukyalawo owokubiri ne bajjayo amazzi gogwe ng'omusajja ne bagateeka mu katuuta ne gabeera nga gali fertilized ne bagatwala mu mukyalawo oli, omwana oyo abeera halaali. Ki ekimufudde halaali? Olw'ensonga nti amazzi gago ono mukyala muwoowe n'oli haqqi yiyo, laka haqqu an tastamta' birahimiha, oyina eddembe okweyagala n'oli, oyina eddembe okweyagala n'oli. Fa inda idhin fala mani. Amma senga gava eno ne tufuna omukyala ajja agatukulize, mukyala nga tumupangisizza, ne tujjayo amagi eno mukyala wange ne tugatwala ebyo byatukulize olwa ssente, aidha hatha nawu mamnuu, era eyo enkola tekkirizibwa. Lwaki? kad yaqa'u bainahuma annizaa, wateeka okubeerawo okuyombagana. Lwaki? oli omwana ayinza okuzaala ekyana nga kirungi, ayinza okuzaala ekyana nga kirungi, oli gemwapangisizza naga nti omwana wange lwaki nze mukuzizza, nga naawe ogamba nti mwana wo amazzi gago nizaa zizika, tumuwaani tetumutwala mu kooti, tumuwaani omwana. Mukyalo namukayanira n'oli amukayanira, so nga oli twapangisa mupangisi atukuliza omwana waffe naye naye amukayanira, akirabye ekyana Allah amuwadde kimuvuddemu kirungi. Kati bwajja mu kooti n'aga nti nze nakuza olubuto lwange lwali lwo n'abaana mwe yakulira wuwo, nga nonaga nti n'abaana wo tetukiganye, naye amagi gaali gago, ng'olyaga nti walisigazza amagi go notugaleeta mu n'abaana wange. Kati awo nnyombo tezijja kukoma, buli omu akayanira alwaladu limin, omwana tumuwaani. Olyaga nti omwana yakulira mu nzu, mwana wange n'abaana wange, nonaga nti gwe wakuza bukuza amazzi gange, olyaga nti wali wadde omwekulizo gago. Kati awo enkayagana siraamu bugaana kullu ma yuaddi ila nizaa, siraamu bugaanira ddala buli kintu ekinaaleeta ennyombo, bukigaanira ddala, bakiyita saddi zaraa'i, okuziyiza ekintu ekiyinza okuvaamu ki ennyombo. Kati eyo nebanga nawu talqihi egaanibwa mu ngeri efaanagana bwetyo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tubadde tutunuulira ebigaana omukyalo okufuna olubuto, ne tufuna ne solution eyinza okutuyambako omukyala afune olubuto singa engeri ezimu ziba zisoboka nga bwe tuzirabye biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Kati tujja kulaba omukyala afunye olubuto ate ahkaamu waladi, ebikwatagana ku mwana azaaliddwa okuva lwagudde wansi, kwazinira, kumuliisa, kumuyonsa, byani byonna ebiri awo, kumutuuma manya kyagatuuma gatatuuma, awo wonna kusala aqiika, byonna tujja bitunuulira banabakkiriza subhanahu wa ta'ala. Nga tusisinkanye omulundi omulala tujja kutunuulira omwana azaaliddwa wa ahkaamihi, nebimukakatako ebimulamulwako biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Eyatuuma olabe kyewatuuma natannaba kutuuma olabe nga erimu osigala nayo, olinde bulinzi kutuuma oli ala wajhi alladhi yuhibbuhu Allahu subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.